Tusabye nga tuyita mu Kristo twimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe ayi Mukama tukuweereza ekitambiro ky'okutenda olw'ebirungi by'otuwadde nga bagamba nti ekitiibwa kya Buganda Tavada. Ssekiboobo ssebo naawe tusanyuse nnyo okukulaba, weebale kutwegattako. Omwami oyo naye tusobodde okuba naye. General waffe Shalom Kanakulya Awesome Shalom. Bw'oba ogenza awantu manager n'agamba nti wano ssente tetulina bulungi, tulina katono, tugaana. Abakulu bano kati ke kakodyo kaabwe ke bakozesa abalina bizinesi. Asooka n'akuwa kasente katono alabe oba onoogumiikiriza. So nga akulabye oli muntu mulungi ajja kuwa kisaba. Mubeere bagumiikiriza, mujja kufuna ssente ate muzikozesa bulungi. Mbagaliza olunaku olulungi, Mukama abampeera omukisa. Mukadde waffe Vicar General agenda kutukulembera. Young people, as we remove off our hats, then as we raise it off up, you will also raise yours, then you put it back on your head. Nga naffe bwe tusaaka ezaffe. Awo mujja kuba kati mufuuse ba graduates. By virtue of authority entrusted to me, I congratulate all those whose names have been read in their respective courses for the award of National Certificate from Uganda Business Technical Examination Board, UBTEC, and Directorate of Industrial Training, DIT, achieved at St. Luanga Technical School, Malongwe. Congratulations. Era nti buli waba agenze abeere nga asobola okweyogerako kye yasoma ne kyasobola okukola, kubanga emirimu gyabwe gya mu mutwe era gya mu mikono. Baba basobola bulungi nnyo okutegeeza abantu ababadde tebamanyi nti bazimbi, baba basobola okutegeeza abantu ababadde tebamanyi nti bamekanika, baba basobola okutegeeza abantu abatamanyi nti nno basibi banviiri era bazimanyi bulungi, baba basobola okutegeeza abantu tusobola okukola carpentry, joinery,
tusobola okujoyininga ebyuma nebitufaanako bwe eyo gy'emirimu egitambulira mu bantu bw'obeera nga teweeyogeddeeko abantu tebajja kumanya busobozi bwo n'olwekyo tebajja kuwa mirimu. Ekyokubiri kwe kubeera ne ethics. Abaana babeere n'okumanya nti nno omulimu gwabwe gwe baba bakoze gwe guteekwa okubawa empeera yaabwe. Naye oli bw'abeera nga agenda kutabula nkokoto n'atabula eggaali z'omusenyu 10 mu kasawo kamu byebyo ebizimbe ebigwa. Oli gw'oba ogambye nti kakati twetaaga okusiba bbiimu omutayimbwa gwetuteeka kuba gwenkana bwe guti n'ateekamu obutayimbwa bulinga toothpick byebyo ebizimbe ebigwa. Ethics ziweddewo mu ggwanga lyaffe ne bayinginiya abaasoma obasanga ng'ebizimbe bibaguddeko kubanga tebasaayo mutima kulaba ngeri ki gye batabula oba oluusi okubba ebyandibadde bigendamu okuzimba obulungi ne bitokomoka era ne bitokomosa ne ssente z'abantu ababa bawadde emirimu. Ekyokusatu babeere nga bantu baagala abantu era nga bassa ekitiibwa mu bantu bebasanze mu fiiru. Bazadde baabwe bano bafuddeyo nnyo okubateeka mu masomero naye abaana basobola okubeerawo ne bamantaala obumantaazi ne batamanya nti abazadde bano bakyetaaga okuweebwa ekitiibwa babawe guidance era bwe babatuusa ne mu bantu okusobola okubanjira. Ekyo nakyo oluusi ekirungo tukimisinga mu baana bano ababa bamaze okuyita mu masomero nga gano. Ekisembayo kwe kukola obuteebalira. Abaana bangi nnyo bw'anoonya wano omulimu n'anoonya wali n'akolako kano n'akola kali n'afunayo obusente empawe bwaga ogenda okulaba nga abivuddeko. Bw'amala okubivaako n'omulimu ne gutandika okukendeera mu bumanyirivu bwagwo. So nga ate singa abakola obuteebalira aba afuna experience era afuna exposure. Abantu bangi nnyo abamumanya era bamuwa emirimu aba asobola okugaggawala n'asobola okugula ebibanja n'asobola okugula ettaka ne baviira ddala mu bwavu. Omwana omu bw'ati ayise wano bw'abeera ng'akoze bulungi asobola okusitula ekika kyabwe kyonna. Eyo message enkulu. Enjawulo mu misomo egy'emikono egy'enjawulo. Ffe nga St. Lwanga Technical Institute Malongwe nga nze ayogera nze Mwami Kyobe Damasas, Principal wa St. Lwanga Technical Institute, tukkiriza nti ekintu kyokka ekinaamalawo ebbula mirimu mu ggwanga lyattu Uganda, ekintu kyokka ekinaakendeeza ku bavubuka okubanga emirimu bagiyiga buli omu agulowooleza wa mulala. Bantu oba baana kuyiga misomo gya mikono, misomo egy'omu mutwe. Kino nno kyekyokka ekinaatutaasa. Nzijukira eddako bwe tutunako mu biseera eby'emabega ebyenjigiriza eby'omutwe byalinga bikulu byali ddala bikulu nti omwana bw'aba afulumye nga wano ku St. Lwanga Technical Institute Malongwe trainings zaffe ez'enjawulo okugeza tubatendese mu kubajja, mu kukanika, mu kuzimba, mu kuwayalinga, okufumba, ogatteko, okusiba enviiri, ebyo byonna koosi ziwera ddala 8 awamu n'okwokya ebyuma welding. Naye nga tugenderera okulabika tukendeeza ku kkula mirimu. Omwana bw'afuluma egyo emyaka 2 tumuwandiisa mu kitongole kya DIT, Directorate of Industrial Training, era n'ekirala ekya UBTEB, Uganda Business and Technical Examination Board. Omwana oyo ne bajja ne bamwekizamininga. Ekyenjawulo ekiri ku institutions endala owaawano ku St. Lwanga Technical afuluma atrayiningiddwa nga mulamba. Muntu atya Katonda, muntu amanyi okwekolera, muntu asobola okutandikawo emirimu era muntu asobola n'okweyongerayo okuva ku ddaala lya national certificate nadda ku ddaala erya diploma ne degrees. Mu bufunze tugamba tutrainize bayinginiya abali practical. Manyi byanjawulo bannanga abatulaba naye yinginiya ali practical asobola okukola n'okusupervisinga era tukakasa nti mu nsi tugisindikidde quality. Guno omulundi gubadde gwa 11 nga tuguladiweetinga abaana naye ab'emirundi bonna egyasooka 10 basanga mu makampani ag'enjawulo kakira. Somedde wanene ku St. Lwanga Technical Institute Malongwe era ndi musanyufu nnyo okutuuka ku luno eno olunaku olwa graduation yaffe era eno graduation ey'e11 ku ssomero lino eno era njagala okwebaza bazadde bange okusingira ddala taata wange asobosezza okutuuka ku lunaku luno
ndi musanyufu nnyo ne mami wange okumbeererawo ne baganda bange bonna. Mateo nga nsomedde wano Malongwe Central Technical Institute Malongwe era nga graduatinze mu masanyalaze ffe tuyita EI electrical and installation and era nga otulaba wano fena tuli mu ssanyu nti tumaze emisomo gyaffe era nga tusuubira okweyongerayo. Bazadde baffe bakoze omulimu gwabwe ogw'otusomesa okuva mitendera gya wansi primary secondary paka nga tutuuse era tubasanyukira nnyo naye nga tubeebaza era nga tuyita abazadde bonna era eby'omukono olw'okuba Uganda ya leero emirimu gyafuuse emirimu mizibu egy'okunoonya nga njagala nga bw'asoma eky'omutwe ng'asobola okwebeezaawo era nakati saawa eno tubadde tetunatuuka kukola dooshini nga yatandika okukola nga waliyo abamumanyi bamutuukirira mase tukolere kino mase tukolere kino kuba ekyalaani mu nnyumba nkirina kyabadde akola era kati alina obusente obutonotono bwalonderera ng'ali waka era bamulindirira ng'agenze oba agenzeko mu nnimiro bamulinda bamanyi nti wano masse bwakyalaani ajja kumukolera kino njagalayo ka yunifoomu ebintu bwe bityo kale Omutwala wa Njati